abantu mu Uganda balina kufiira ku myaka gino enkaga mu munana yes no kale enkaga munana enkaga mu mwenda oba owangadde bwe twogera ku WEAD mu bujjuvu tuyinza kukitwala tutya era kitegeeza ki yes webale nnyo mwami Hazi kakati ate tunatuuka ku WEAD tulina okumanya nti abantu bwe bagenda nga bakula waliyo ekintu kyetuzuula mu bulamu nti oba waliwo okutyoboola eddembe lyabwe era buli omuntu lwakula waliyo kyaluzingako kubanga ngaffe abakozi ba gavumenti era tulaba nti bw'oclockinga nkaaga oba tokyakola tokyagenda mu offisi kati ekyo kiba kitegeeza nti waliwo ebintu by'ogenda okusuulibwa tulabira ddala bwentunuulira embeera eriwo olaba nti abantu be batazizza ku bwa minisita sijja gamba nti abantu batandise obbayisaamu amaaso naye olaba nti oba respect has dropped kati oli eyali omuntu yenna yina ng'ali waali waliwo engeri gy'ayisibwamu ne bw'aba avuddewo n'endala kugamba ebintu bikyuka nti bw'okula ofuna okunyigirizibwa ofuna endwadde ofuna okutyoboolebwa kati nga nazi kuno eddembe ly'abakadde lityobooleddwa nnyo so ekyo kitutwala wali we twogedde nti weird actually tukiyita weird it's WEAAD so it's World